بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ebibuzo bingi nga nina okuddamu kirasi zonna biidhinillah mbasaba mungu minkirize biidhinillah olw'ensonga nti olunaku luba lumu lwembawa okuddamu ebibuzo byonna olw'emisomo egibeera esatu gye tuba tuyiseemu emabega biidhinillah ate nga kirasi nnyingi nga nina okuddamu buli kirasi inshallah tabaraka wataala olw'ensonga eyo byenziramu eno mbiweereza eri buli omu asobola okubeera ng'afunamu kyakubiri mbakubiriza okuwuliriza ebibuuzo bino kubanga mu nkola yange siddamu kintu kinnamaliriza edda bwemba naddamu ansa eyo nenjimala siddamu ate kugiddamu mulundi gwakubiri gwakusatu gwakuna okujjako oba olina kulinda kirasi ya sande n'obuuza ekibuuzo ekyo bashekhe abakola ku nnaku ezo eza sande ne bakuddamu inshallahu tabaraka wataala naye ebiva mu musomo gwange mbawa olunaku lumu mu mwezi ne mbaddamu byonna biidhinillah byensomesezza mu misomo esatu gye mbawadde mu mwezi omulamba wabarakallahu fikum. Naam, mugumiikirize essimu zammwe okuzijjuza olwaleero inshallah, naye nga mba njagala otegeere swala mu butuufu bw'okugisaala. Mwannyinaffe Aisha Abubakari abuuzizza ekibuuzo, assalamu alaikum sheekhe, nze mbuuza wembanga nerabidde okugenda ku maviivi nengenda direct ku sujuudu, mba nina kugenda mu maaso oba nziramu esswala yonna from the beginning, nsaba kuntangazaamuko. Kino kikulu nnyo, buli mu kiwa amatu inshallah. فإذا سجد الإمام أو المصلي قبل أن يركع فالواجب عليه أن يرجع إلى الركوع. بوبيرانغو سالا ويكا وبابا كسازا إمام غا يسازا singa weerabira ensonga yonna ng'ensonga eyo gye weerabidde rukunu min arkani swala, mpaji mu mpaji z'esswala, naam, falwajibu arrujuu ilayhi, ekikakatako kuddayo mabega n'oleeta ensonga eyo singa obeera ogijjukidde nga tonnagenda ku kikolwa kirala kigyefaanaanyiriza. Katugeze mbadde ngenze ku ruku kukutama nempitawo nengenda bugenzi ku sujuudu, bwe mba ndi ku sujuudu njukira nti sikoze ruku, kiterina okukola kuddayo nenyimirira direct waggulu nendeeta ekikolwa ekyo nga sinnaba kuleeta kikola kira kyefananiza makulu nga sinna kukimayo akandala eddako, nga sinnaba kukimala akandala ekola ki eddako, kubeera nti ate ndeeta ruku ey'okubiri. Singa mba sinnagenda ku kikolwa ekyo kyennyini mulundi gwakubiri, mba nina okubeera nga nzirayo nkime ruku eyo gye neerabidde. Thumma yaati bima ba'dahu, then n'olwoka oleeta ki ruku eyo, omala okugireeta n'ogenda ku sujuudu. Wayalghi asajidata zaida allati ata biha, sujuudu eno gye waba wagenzeemu ogitta n'obeera ng'ossaawo empya eno gy'ovudde nayo ku ruku biidhnillahi tabaraka wa taala. Lianna tartibu rukunu min arkani sala, olw'ensonga nti nno omuntu okubeera ng'alinaanyisa ebiyungo n'ebikolwa by'esswala kyabwatteeka. At-tartibu okulinaanyisa mpaji mu mpaji z'esswala, okulinaanyisa ebikolwa. Naam, so sikusookawo kino n'osembyayo kiri. Netugamba nti faman taraka rukuna min arkani salata sahwan, omuntu weerabira ekikolwa mu bikolwa by'esswala nga yeerabidde, wajaba alayhi arrujuu ilayhi, olina okubeera ng'oddayo n'okireeta. Naam, ma lam yushra'u fi qira'ati rak'ati ttaliya, ebbanga lobanga tonnagenda kulaakandala ekola ki eddako biidhnillahi tabaraka wa taala. Mumbeera efaananako bwetyo amanyi batabakola ki bwetugamba ku nsonga eyo biidhnillahi tabaraka wa taala, kuddayo kubeera ng'oginona n'obeera ng'oginona erako eyo okuvunnama okwo oba si kuvunnama n'okima ki ruku eyo n'obeera ng'ogireeta biidhnillahi tabaraka wa taala. Wa huwa ma rajjahu al-allama Sheikh Ibn Uthaymin, era Sheikh Ibn Uthaymin ensonga eyo bwatu bwakola ki bwagamba nti ekikakatako kuddayo kuleeta kikolwa ekyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, waqala an-Nawawi rahimahullah, Imamu Nawawi atugamba nti at-tartibu wajibu fi arkani swala, okulinaanyisa kwa bwateeka mu mpaji z'esswala bila khilaf, toli mumanya kyawukanako. Fa in tarakahu amdan, bw'obeera ng'okirese ogenderedde, lwaki nemanya okukutama ate akangende bugenzi wansi, n'okikola ng'ogenderedde, batolati salatu, esswala yeebeera nfu. Wa in tarakahu sahwan, bw'akireka ng'akirabidde bwerabizi, lam yu'tadu bima fa'alahu ba'da ar-rukn al-matruk hatta yasulu ila ar-rukn al-matruk. Tugamba nti olina kuddayo buzzi n'oleeta kiri ekyoleseeyo n'olwoka ogenda ate ku
ku kikolwa ekirala biidhinillahi tabaraka wa taala nga tonnaba kugenda ku kikolwa ate ekikyefaananyiza kiri kyolese. Naam, tugamba nti fa ina idhin mumbeera efaananako bwetyo yasihu almatruku wama ba'dahu. Bw'oba kiri kyoleseeyo ng'ate obadde oyiseewo n'ogenda bugenzi n'ojjukira ddi n'ojjukira ng'oli ku ruku endala n'ogamba nti era keyasoose nerabidde ruku yaayo, tugamba nti topapuka tokola kitotya eri gy'otaleseemu ruku era akagitte obale nti mbadde nsaddeko era akemu esoose eri kati eyonfu eno gyentuusizza mu butuufu bw'okugituusa yentuufu n'obala nti era akeesoose mu swalayo oba ntegerekeka. Era akeeri eyafudde gy'otaatuusizza bulungi gibale nti nfu kati eno gy'otuusizza obulungi ogibale nti era akeesoose mu swalayo biidhinillahi tabaraka wa taala. Naam, tugamba nti wa in tadhakkara ba'da fi'lihi fi rak'ati al-ukhra tammat ar-rak'atu as-sabiqa. Bw'obanga ojjukidde omaze okukireeta mu kikolwa ekino ekyokubiri mu raka ey'okubiri n'ogenda ku rukuu n'ovaayo n'oyambuka ng'ogenda ku sujud, tugamba nti toddamu kuleeta kiri ate kiwerabidde. Eno gy'oba oleese eraaka eno yeebejjuza kiri bimaana eraaka eri eyasoose ebanfu ng'ogisanguddewo n'obala nti eno esoose eno gy'oterezezza eraaka yeesooka muki mu swala biidhinillahi tabaraka wa taala. Eri talghi ma bainahuma eri yabaddewo mu bufu n'obeera ng'ogisazaamu n'ogitta biidhinillahi tabaraka wa taala. Kati mwanyi naffe kyekyobuuzizza tugamba nti mu mbeera efaananako bwetyo bw'omala okubeera nga kiri okisse n'ojjuza. Katugeze mbadde mu raaka yakubiri neneerabiramu ekikolwa nga kyabwatteeka mu swala bwe nkyerabiramu eraaka ngitta nemba nti eraaka eyasoose yintuufu ey'okubiri nfu kati ey'okusatu neefuuka ey'okubiri nojjuza bujjuza swalayo insha Allahu tabaraka wa taala. Thumma yasjudu hadha al-imamu lis-sahwi fi akhiri salatihi. Imaamu oba gwe basaaza gwasala wekka n'oddamu ate n'obeera nga leeta sujudu sahawi oluvunnama olw'okwerabira ku nkomerero y'eswalayo. Wali mustahabbu n'ekisinga okwagalibwa an yakuna sujudihi ba'da salam. Oluvunnama olw'okwerabira luno oluvunname nga salaamu ewedde. Oluvunnama olw'okwerabira wano oluvunname nga salaamu ekoze eki ewedde. Li'annahu liziyada olw'ensonga nti oluvunname lwakwongera mu swala nti oluvunnama lw'ovunnama ng'oyongezza mu swala oluvunnama salaamu ekoze eki ewedde. Amma oluvunnama lw'ovunnama ng'okendezezza mu swala oluvunnama nga tonnatola salaamu wantegerekese. Wal afdalu fi ziyada an yasjuda laha ba'da salam. Ekisinga obulungi mu kuvunnama oluvunnama lw'okwerabira ng'oyongedde mu swala kuvunnama ng'omaze okuwa salaamu nti salaamu alaikum wa rahmatullah salaamu alaikum wa rahmatullah n'ovunnama oluvunnama lwaki lw'okwerabira nti Allahu akbar. Naam, n'ovaayo n'odda n'ogamba Allahu akbar n'odda n'ogamba nti Allahu akbar n'ovaayo n'ogamba nti Allahu akbar n'ogamba assalaamu alaikum wa rahmatullah assalaamu alaikum wa rahmatullah. Ekyo kikola nga omaze okukola ki okutola salaamu eri esooka olw'okuba oyongedde mu swala. Naam, mu mbeera bwetyo bwekola ki bweri. Wa fi naqs ate mu kukendeeza mu swala ng'eswala ogikendeezezza togijjuzza an yasjuda lahu qabla salaam. Ovunnama tonnatola salaamu omala tahiyatu bulungi n'ovunnama nti Allahu akbar n'ogendayo wansi n'ogamba subhana rabbiyal aala n'ovaayo n'odda nti Allahu akbar n'oddayo n'ogamba nti Allahu akbar subhana rabbiyal aala. Bw'ovaayo n'ogamba nti Allahu akbar n'otebenkera bulungi mu biyungo byo n'ogamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullah assalaamu alaikum wa rahmatullah. Oba ntegerekese bulungi biidhinillahi tabaraka wa taala mu nsonga ezo. Naam, kama huwa madhhabu maliki agonna madhhabu imam maliki watu bakola ki bwagalaba wa ikhtiyari sheikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ne sheikh ibn islam ibn taymiyyah ne watu bwagamba ku nsonga eyo rahimahullah. Wa sujudihi lisahawi fi hadhihi sura wajibu inda al-hanabila. Okuvunnama kw'okwerabira mu nsonga efaananako bwetyo kwabwatteeka eri imaamu ayitibwa Ahmad ibn Hanbal لأن القاعدة عندهم أن ما يبطل عمده الصلاة وجب السجود لسهوه. Kyonna ekitta eswala ng'okigendedde mu kukikola olina okubeera ng'ovunnama oluvunnama lwaki olw'okwerabira. Naam, wa amma al-jamhuru naye ate amanyi abalala abasinga obungi bagamba nti fasujudu sahwi indahum sunna. Oluvunnama lw'okwerabira kya sunna biidhinillahi tabaraka wa taala. Wa barakallahu fikum
والكلام كثير في هذه المسألة بجنب بينجي كونسونغا يا مسألة